Oweekitiibwa bino biva eri bannayuganda kiyinza okubeera nga kibuuza ekisembayo. Mwali musaanidde okufuna akasiimo kano. Kakati ze soogerera balala. Mu parliament mubeera mu leader w'opposition omu. Oyinza omuyita prime minister w'opposition. Etteeka erya administration of parliament lirambika nti abantu abo abawummudde office zibayita constitutional offices parliament ebalabirira. Ekyo volaba parliament ba speaker abawummula, ba prime minister abawummula, ba vice president abawummula bonna bebalabirira mu kifaananyi ekyo. Kakati prime minister w'opposition oyinza togamba nti oli agwanye ontagwanye. Etteeka nga liwa parliament waliwo n'abali bagamba nti ate bali abasooka nga tebaabawa. Bwe mubanga mwakola wakati wa parliament etabalowoozaako. Oyala kuŋŋamba nti ku ssomero gye wasomera bazimba ekizimbe ekipya nga oddayo mu P1. Ndowooza nti enkola ya parliament n'obukulembeze bwa parliament y'ensonga. Ekikulu ekirimu kwe kubeera nga tuli consistent, bwe kiba kikolebwa kikolebwe consistently. Tekimenya mateeka, kikolebwe mu butuufu bwakyo. Era ensonga lwaki ne commission bwe yalinga esalawo ku nsonga yagamba nti ensonga eno ejja kwongera okuteesebwako mu bugazi bwayo, tulabe n'abo abaavaako ekisolo bakolerwa ate n'okugenda mu maaso abo n'ababaddiridde bano abaliwo kyeki n'abakolerwa. N'olwekyo ekyo ekyokuba nti okugwanira obutagwanira tekyali nsonga, ndowooza kyasaliddwawo eggoye. Oyo ye mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Kooti olunaku olwaleero egenze maaso n'okubeera ng'ekawaŋŋamula bw'evuddeyo n'etegeeza nti ensimbi obukadde 5 ezaweebwa bakomishona ba palamenti nga bakuliddwa Mathias Mpuuga zaali mu mateeka. Wano kooti weegendedde ku nninga ababaka ba palamenti mu lukiiko lwa palamenti bagamba tebaziteesangako. Kooti egamba zafunibwa mu mateeka. Ani mukyamu, ani mutuufu? Mathias Mpuuga agamba era agenze maaso n'okubeera nga asekerera abo abagamba nti yabba ssente. Kwegamba obudde buno oyinza okugamba nti akuba gudiikudde ng'omusezi aliraanye limbo. Tugenda kubeera nga tuyita mu nsonga zino tusobole okubeera nga tuzitegeera. Kooti yeesinzidde ku ki ogamba nti kino kituufu, era egambye kiraaka wa palamenti nti ayina naye byataagoberera bulungi. Dwaki? Tugenda beera nga tubitunuulira. Kooti za Uganda zigendanga ku task oba ziteekebwanga kwegamba wakati mu masaŋŋanzira okulaba zisalawo mu butuufu oba mu bukyamu, zirondoola era zigoberera ensonga oba zisalawo nga zo bwe ziwulira zaagala. Mu ngeri emu tukimanyi nti mu palamenti munda mwennyini mulimu essential motion ekulembeddwamu Theodore Ssekikubo, ng'ono babadde bamaze n'okufuna emikono, baali baagala 177 we tuwogerera bakuŋŋaanya emikono egisoba mu 800 n'omusobyo. Olwaleero nga bamaze okukwasa ebiwandiiko bino kiraka wa palamenti bigende bikubaganyizibweko ebirowoozo, kooti esaze. Kitegeeza kooti bw'eba esaze waliwo omukisa okubeera nga ababaka ba palamenti tebagenda kugenda maaso na kutunuulira nsonga ya Mpuuga. Ekyo bwe kiri nga bw'olaba Anita Among bwe yavaayo n'agamba nti nno ekiteeso ekya Uganda report ya Uganda Airline tegenda kuteesebwako mu palamenti. Dwaki? Yali erinkinze mbunge eri ku mitimbagano. Kati ate property za palamenti oba ebintu bya palamenti tebabi kwegamba bino okubeera nga bikuumibwa nga bya palamenti. Eyo neeyitawo ne bagisuula mu kasero. Leero nga ababaka ba palamenti bagamba nti Mathias Mpuuga Nsamba baagala kwegamba palamenti etuule nga bo ba parliamentarian batuule balabe sente zino twaziyisa ddi era baani abaaliwo ku ansadi ya palamenti kwekiri. Kakati kooti emaze okubeera nga yeesala omusango guno. Tugenda mu bigambo bino mpola mpola tusobole okubeera nga tubitegeera. Ani mutuufu, ani mukyamu? Kooti byesazeewo ebisazeewo mu butuufu
oba mu bukyamu. Of course bagamba kooti zisalawo mu butuufu naye emirundi mingi zikoze ruling nga nkyamu. Katugende mu bigambo bino, tugenda tandika n'empuuga yennyini. Waliwo bannayuganda abataliwo okwemulugunya nga bagamba nti komishoni ya paalamenti terina buyinza kusalawo ngeri y'ewakasiimo abakozi baayo. Komishoni terina buyinza kusalawo nsako. Komishoni yakwatawo by'ensonga ezo ezikola mu bumenyi bw'amateeka, ate ne ba commissioners abaazirimu era baali munakyekubiira kubanga baatula mu lukiiko olusalawo ensonga ebakwatako. Ensonga ezo kooti ezisazeeko era negamba nti okikola komishoni ya paalamenti tebamenya tteeka lyonna oba ssemateeka oba amateeka gafuga paalamenti. N'olwekyo tewaliwo nsonga yonna yeekwasa ku bulyake oba kubuzaabuza nsimbyano wa musolo. Eyo ensonga enkulu ebadde erumya bannayuganda omutwe, abamu bambi butamanya oba ne mu butiitiizi batuuka n'okulowooza oba oli awo abantu abafaanana nga nze basobola okugenda mu kyagi ky'eggwanga ne bajjamu kye baagala ne bakoona nakyo obumenyi bw'amateeka. Njala okwebaza kooti okusalawo nandibadde eruddewo kubanga ensonga eno kumpi emaze emyezi 4 kooti, naye nga mu kutambula kwayo abamu ku ffe tuwalampibwa, tutyoboolebwa, batulina empindi ku mabega n'okwogera swakaba yenna agendera ku ebyo. Okusalawo kwa kooti kuyambe bannayuganda bonna abadde bakementerwa emmeeme, abadde babuzaabuzibwa, kiyambe n'abo abadde baliira ku linnya lyange n'eryabalala ekyemisana banonye ebyokukola ebituufu. Naddala ababaka ba paalamenti bakola bikola n'abamaze wano ebisanja 3-5 naye nga tebafunanga na mukisa kutegeera paalamenti bwetambula. Abavuga paalamenti basaba batwala obudde bwabwe. Kooti kyetawandiise kigabadde wandiise mu Luganda yandibagambye nti bakibugwe, naye ndowooza mukuvuunula okwamaamu kyebagambye nti bakibugwe. Ensala sigirayo bulabi. Okay, nga tuddamu wali omukulu agambye nti ababaka ba paalamenti abamu ku bo wesanga nga tebalina na byakwogera, bamaze mu paalamenti ebisanja ebisoma mu 3 naye tebalina kye boogera. Kwegamba abayise ba Kibogwe abadde ayogera ku babaka abo abakulemberamu ensonga ya censure motion ebe ey'okugyamu obwesige abo ba komishona. Nga bwe nkugambye nti kooti esaze olwedde ne bano emikono baagiweza wakati mu kutoba, wakati mu bugubi nga banoonya emikono gino bamaze ogifuna. Kooti esaze omusango guno, naye njagala tutunuulire ebisumbuwa ababaka ba paalamenti abagamba nti ssente zino zaafunibwa mu bukyamu ki. Ekisumbuwa ababaka ba paalamenti bano era kye baagala okumanya kwe kumanya omukulu ssente, kubanga atubuulidde ku kye bayita commission yevunaanyizibwa ku babaka ba paalamenti bonna munda mu paalamenti. Naye bavunaanyizibwako etya? Commission tesalawo nga yo ku bintu byonna. Bw'emala okubeerako ekiteeso kyereeta ekireeta mu full house mu paalamenti ey'awamu, bapaliamentarian ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakkaanya bateesa nti bwe kiba nga mugambye aweebwe obukadde 5, kitegeeza ku bukadde 5 bwe mwagala tumuwe, eggwanga teririna ezo ssente oba paalamenti teyinza kukwata ssente ezo zonna n'ezimuwa. Era mbawanye ekyokulabirako bwe baali bawa eyaliko Anthony General yali John Muwanga. Ekiteeso ekyo kyaleetebwa omubaka amanyiddwa nga Nandala Mafaabi ne bagenda mu commission yo yennyini nekkiriza nga baagala muwa kawumbi ka ssente. Naye oluvannyuma lw'akawumbi kaabwe kano balina okubeera nga baddayo babuuze ababaka ba paalamenti abaawamu nti abaaye omukulu
twagala musiima ne ka service award kano ne ka service award kano kakawumbi ka nsimbi bwe kaba kawumbi ka nsimbi mwe kike mugamba era ababaka baatoolako ne bagamba yes kale twetaaga musiima naye kino kijja kubeera kinene kino kigenda kubeera kinene tumuwe obukadde 5 era eyaliko Antony General John Muwanga bamuwa obukadde 5 ababaka babuuza nti Mpuuga lwaki ekyammwe commission ye yasalawo lwaki ekyammwe commission ye yasalawo ng'ate nawe kennyini wali commissioner by then commissioner kubanga bino bibeerawo ngono leader of opposition abeera commissioner atuula kwaka akakiiko akasalawo ebya palamenti nga bwolaba nti olwaleero Joel Ssennyonyi leader of opposition naye commissioner oba okitegeera mu palamenti atuula kakiiko akak'ekikugu munda mu palamenti kakati bano bakozesa omukisa okubeera nga bo beeyisizaawo ebyabwe tugenda tunulya mu interview eno ebintu bingi Mpuuga alina waatugambidde nti byatandika naye ndowooza tuddewo tusobole okubeera ng'ensonga eno tugifuna bamubuuzizza wali ogwanidde olowooza wali munnamawulire amubuuzizza ekibuuzo ekirungi olowooza wali ogwanidde okubeera ng'ofuna service award eno tuwulire emboozi Oweekitiibwa bino biva eri bannayuganda kiyinza okubeera nga kibuuzo ekisembayo mwali musaanidde okufuna akasiimo kano kakati ze soogerera balala mu parliament mubeera mu leader wa opposition omu oyinza omuyita prime minister wa opposition etteeka erya administration of parliament lirambika nti abantu abo abawumudde office zibayita constitutional offices parliament ebalabirira ekyo volaba parliament baspeaker abawumula ba prime minister abawumula ba vice president abawumula bonna bebalabirira mu kifaananyi ekyo kakati prime minister wa opposition oyinza togamba nti oli agwanye ontagwanye okay awo wennyini omukulu kitegeeza naye ng'omuntu nga Mpuuga yeeyagaliza ensimbi bwe kibeera ng'oli ku ludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti ng'ogitadde ku nninga gavumenti nti baganda baffe bannange ensimbi zisaasaanyizibwa nnyo ate eby'okuziteekamu bye bingi abantu baffe tebalina madagala mu malwaliro enguudo si nnungi n'ebiringa ebyo kakati ekibuuzo kijja eri munnayuganda lwaki gwe Mpuuga wanditudde ne muteesa gwe bakuwa akasiimo katandikire nakuggwe owa opposition katandikire nakuggwe in fact nga n'ekisanja kyo kyakatandika kubanga bino ebintu byaliwo ndowooza ennaku z'omwezi nga 6 2022 omwezi gwalinga gwakumeka 2022 way back we byatandikira omuntu ayinza okujja ne yeebuuza eno ebijambiya Masaka byali bigenda mu maaso eno Zaake Francis bamugoba igwe n'otuula ne muteesa ofuna akasiimo tukitegedde katandikidde kuggwe lwaki kuggwe ebyo byonna ebibuuzo byetaaga okuddibwamu lwaki kuggwe on top of that ng'olinawo opposition mulimu ki gwe wali okoze ogwo ogw'enkizo abaffe otugambye nti nno basiima abo abantu njagala kubuuza ng'omuntu wakamala mu ofiisi nga wakamala mu ofiisi tonnaba kuwezamu yadde ekitundu ky'omwaka tonnawezamu yadde emyezi 6 baali bakusiima nga bakusiima ki kye baali bakusiima ebyo bye bibuuzo bye tulina ebyetaaga ansa abantu bayinza tunulya bino ebyokungulu n'ebino bye bibuuzo ebituufu wakamala mu ofiisi emyezi 6 oli eri ewammwe Masaka ebijambiya bifuuse ebijambiya abantu babatema gwe kikye watuula era baali bakusiima John Muwanga yali mubalirizi n'awummula igwe ebibyo bya 2022 nga wakamala mu ofiisi emyezi nga 6 abaffe naawe bakuwa akasiimo wawummula ekyo kibuuzo nakyo mukijjukire bakuwa akasiimo ow'ekitiibwa Mpuuga wawummula
nti owaayi omusajja mumuyite ajje tumusiime gino emirimu gye yakola. Gwe mulimo ki gwe wakola? Tugambe kale wali leader of opposition bakuwadde akasente tukkirize nti owummudde obwa leader of opposition wadde emyezi 2 nga teginnaba kuyitawo era gwe ne bakusiima era akasiimo ne katandikira ku gwe. Ekituufu kiri nti ensi musobola ogibikka akatambaala, ensi musobola ogirimba, naye ebirimbo birina we bikoma. Naddala ku bantu abategeera bannayuganda basobola ogaziya ensonga. Temusobola kubeera nga bonna mubalimba kyekimu. Njagala tweyongeremu mu interview eno naye nga we mujjukira baganda bange nti omuntu tasobola kuva eri n'abagamba nti nze bansiima olw'emirimu gye nakola ne bakubuza ekibuuzo bali lwaki tebaafuna abaasooka nti kyatandikira ku nze, kyatandikira ku gwe ng'okoze eki mu ofiisi ng'akamalamu bannange kooti z'e Uganda muli ku lupimo. Etteeka nga liwa parliament waliwo n'abali bagamba nti ate bali abasooka nga tebaabawa. Bwe mubanga mwakola wakati wa parliament etabalowoozaako oyala kuŋŋamba nti ku ssomero gye wasomera bazimba ekizimbe ekipya nga odayo mu P1. Ndowooza nti enkola ya parliament n'obukulembeze bwa parliament y'ensonga. Ndowooza otegedde nti parliament bali abalala parliament ze baweerezaamu zaali tezibalowoozaako. Bali abalala bawini Kiiza ye Odengaro Atigo yes oba ndowooza n'abantu abalala bonna abazze babeerawo parliament zaabwe tezabalowoozaako. Naye eno parliament eya Speaker Anita Amongi ali ku nninga ey'okusaasaanya ensimbi y'omusolo ey'enguzi ate nga n'ekyo kigambo bafunza kifunze mu Uganda eno singuzi buno bubbi oba okitegeera. Era we bakulowoolezaako nga bwe wajja n'otugamba nti ono yali musomesawo mu ssomero lyo enkolagana weeri ennungi oba okitegeera. Kati mutugamba nti ziri parliament bali abalala zaali tezibafaako tezabalowoozaako naye nga baakola emirimu ne bawummula bali eyo mu biwejjowejjo. Igwe akyalina active akyali munda mu parliament ng'olinamu n'obuvunaanyizibwa wadde ekibiina kyabukuggyako era speaker parliament n'abukulemezaako gwe ng'omuntu olwaleero ogamba nti nze munnange bandowoozaako eno parliament gye tulimu endowoozaako. Era njagala kubagambira no bannayuganda nti tulina parliament mu Uganda ekyasinze mu byafaayo bya Uganda okubeera ey'ekibogwe, okubeera ey'ekijega, okubeera ey'ababbi, okubeera ey'abalyake. Ye parliament ye 11 eno Anita Amongi mwaweerezanga speaker. Eno parliament eraze ekifaananyi kisembayo okubeera ekikyafu mu ggwanga. Mwe muli enguzi, mwe muli bye baagala okukola. Leero parliament simanyi egenda ggulu n'ebintu ebirala eby'ekitumbaavu bingi ebitagasa munnayuganda. Ekikulu ekirimu kwe kubeera nga tuli consistent bwekiba kikolebwa kikolebwe consistently tekimenya mateeka kikolebwe mu butuufu bwakyo. Era ensonga lwaki ne commission bwe yali nga esalawo ku nsonga yagamba nti ensonga eno ejja kwongera okuteesebwako mu bugazi bwayo tulabe n'abo abaavaako ekisobola bakolerwa ate n'okugenda mu maaso ababa n'ababaddiridde bano abaliwo kyeki n'abakolerwa. N'olwekyo ekyo ekyokuba nti okugwanira obutagwanira tekyali nsonga ndowooza kyasaliddwawo eggoye. Lwaki temwakisalawo lumu nti ne bali ne bawa ggwe nga waliwo abaawummula edda? Lwaki tebaawa abaawummula naawe nga bw'omalako ebisanja by'owummula odde mu biwejjowejjo bagambe owaaye mu kisanja ky'Oweekitiibwa Mpuuga bwe yali mu parliament munnange baateesa ku kino era mulaba ebibala ebivuddemu. Kitegeeza gwe nga Mpuuga weeteeseza ng'omuntu kubanga nga tonnaba kweteeseza ng'oyagala ekintu ekiri genuine ekintu ekyaddala wandibadde otegeeza nti twandibadde tusiima abantu bali abaawummula. Okitegeera abantu bali abaawummula abaliko ba leader of opposition bannange tubaweeyo ka token of appreciation. Oba okitegeera tubaweeyo kaakasiimo
tubaweeyo ka service award wandibadde olowooza ku bali naye kitegeeza weerowoozaako ng'omuntu kisookere ku nze kiryoke kidde kubaawummula tolaba nti awo waliwo kwegamba ebitabalansinga waliwo ekiraga nti gwe ng'omuntu wayina bye weenoonyeza ng'omuntu ate nga tukimanyi kino saagala twerimbe waliwo endagaano ezaaliwo ezimwalimu ze mwakola nga mmwe mu ofiisi zammwe kubanga bwe kyandibadde n'abandibadde batuddewo bandikuwabudde nti omanyi kino ekintu okireeta mu mutima mulungi tusooke teesa nga bali bafuna naawe akaseera nga katuuse ojja kuba ofuna wandikitadde mu layini nti bali ne bafuna emabega nga weesetingidde omupiira singa wali oyagala guzannya bulungi gwe wandyesetingidde omupiira n'ogamba okke kale nange njagala ka appreciation yako njagala ka service award yako ne katukajje mabega nange eri we naawummula manye nti owaaye mu palamenti neekubira paasi ngisange mu maaso oba okitegeera negwe weekubira paasi mu kifo wennyini w'oli awo tetujja kubeera nga tukkirizaawo obwo bulimba obwo bubbi era tetwagala yadde tukitwale tulowooze namu nti ow'ekitiibwa tewabba amazima gali nti wakulumpwanya ensimbi katugende mu interview eno oba oli awo tuwulire ebigambo ebirimu saagala tube nga tumulonda nnyo twagala tugireke etambule ngisomye era nengitegeera abamaze wano ebisanja 3-5 naye nga tebafunanga na mukisa kutegeera palamenti okutambula amateeka palamenti basaba batwala obudde bwabwe kooti kyetawandiise kigabadde wandiise mu Luganda yandibagambye nti wakibugwe naye ndowooza mukuvunula okwamaamu kyebagambye nti bakibugwe ensala sigirayo bulabi ngisomye era nengitegeera era mu kugitegeera ngikenenudde nemmanyi ebiri mu kooti tugyebaza okuvaayo n'okuwabula okwo ekisooka teyawukanye nnyo n'ebyo bye nagamba eggwanga ensonga zino zitandika nti ensonga zino abazitwala ng'ensonga z'obulyake ndowooza balyake mu mutima gwabwe kubanga zaali mu bwerufu zaali mu mateeka ate era nga muntu yenna nga badde mu palamenti n'oba omazeemu mwaka gumu ng'ogoberera nga toli wa kibugwe ng'otegeera bulungi enkola n'ennambika ya bajeti ya palamenti ekisooka bagenda mu kooti nga bagala kooti esalewo eggoye ku nsonga ndowooza nga nnya ekisooka obw'ensimbi zino zaali mu mateeka ekyokubiri obuyinza bwa commission okuyisa ssente ezo ekyokusatu obanga tewaaliwo kumenya tteeka lyonna era ng'ensimbi zino tezayisibwa mu ngeri y'amankwetu ebyo byonna byonna kooti yabizzeemu bulungi naye bategeeza ekisooka nti commission yeyina obuyinza ku babaka kubanga ababaka bakozi baayo nenyonnyola bulungi nnyo obuyinza bwa commission era netegeeza nti ekyewuunyisa ensimbi ezo zaayisibwa ku vote eyaliko kye bayita okuwa akasiimo abakulembeze ababa bavudde mu office era tusooke tuyimirira awo yayitibwa kwegamba yayita ku vote egamba nti abakulembeze abawummula okubawa akasiimo tuddemu ekigambo kino tukitegeere abawummula okubawa akasiimo obanga tewaaliwo kumenya tteeka lyonna era ng'ensimbi zino tezayisibwa mu ngeri y'amankwetu ebyo byonna byonna kooti yabizzeemu bulungi naye bategeeza ekisooka nti commission yeyina obuyinza ku babaka kubanga ababaka bakozi baayo nenyonnyola bulungi nnyo obuyinza bwa commission era netegeeza nti ekyewuunyisa ensimbi ezo zaayisibwa ku vote eyaliko kye bayita okuwa akasiimo abakulembeze ababa bavudde mu office era n'omulamuzi bwe yagambye nti ekyo tekikooti oba otegedde kyayogedde njagala ojjukire nti waliwo ebintu ebigenda mu maaso awo abantu bali mu kuweebwa zi service award kakati ono omukulu ye ng'omuntu kyenva wali emabega bagamba nti yeeteeseza bamuwe okitegedde mu layini y'aba leader of opposition omukulu ono ye yasalawo baweeye naye njagala tujjukire baganda bange
era kino tuleme kyerabira nti omukyala amanyiddwa nga Joyce Baagala bwe baali bakola okunoonyereza okw'enjawulo naddala mu Masaka baakizuula nti amalwaliro g'e Masaka gali mu mbeera nzibu nnyo. Njagala okubuuza abantu abava e Masaka era nga kwe muli wano muwuliriza, embeera ewammwe eri etya? Ebayise etya? Muli bulungi? Mbadde njagala nsooke nsome gundi ya posti ya NTV gyekoze eri bweti egamba nti nno the High Court in Kampala has ruled that obukadde 5 million service award to a former leader of opposition and 400 million awarded to 3 commissioners. Egamba nti nno kooti against parliament eyagenda maaso n'okubeera ng'ezibawa nga bagamba nti nno zino zaali parliament were approved by parliament and included in the executive budget. Bagamba nti nno zino zaayita mu budget era parliament yazapprovinga. Parliament mu kuapprovinga NTV egamba however the court has ordered the secretary to the agamba nti nno parliament eragidde secretary ne treasury nti kino kye baakola tekyali tebakitegeera. Oba okitegeera? Agamba nti nno clerk wa parliament Adolf Mwesigye for his rule in the decision making and implementation process of those service nti ono mukulu ye bwe baali batuula okuteesa ku nsonga zino eza service award bawadde gundi bakozesa mbu ekigambo mpuuga kyatugambye wali emabega anno kiri mu maaso tugenda kubeera nga byonna tubituukakaawo. Mpuuga ne bakomishona bana basatu aba NRM twogerera kooti ya Uganda egamba nti kiriya tebalina buzibu bwonna. Katsoke tweyongereyo. Yataganjudde era ekooti nga buli kiwandiiko ekyagitwalirwa biki ebyaliwo olukiiko ky'olwayisa kino okuva mu kakiiko k'amateeka aka bajeti ate ne paalamenti eyawamu kyekyaliwo okuva ku ntandikwa. Naye ndowooza abantu abamu olw'ebigendererwa byabwe batalangirira mu lwatu kyova olaba nga abadde batijja n'ensonga eno buli gw'obuuza okusinza ku ssaawa z'omusisinkanye akuwa ensonga ya njawulo. Bw'omusanga ku makya alina ensonga ndala, bw'omusanga olw'eggulo eba ndala, n'ekiro ensonga ezikyuka. Ekitegeeza nti okuva ku ntandikwa kye baali boogezi kye baali bakkirizaamu naye baalina ndowooza omulimu omutume. Nze ng'omuntu bantagetinga okunsaanyaawo ng'omuntu okutyobola erinnya lyange n'okumpisaamu olugaayu. Ebigendererwa byabwe bigazi. Mukulu omuwulidde abantu bonna abazze batembeeta ensonga eno nti baali baagala mmusaanyaawo. Kino kye bazze nga bagamba nti character assassination. Bwe baali baagala kumusaanyaawo mu by'obufuzi, baali baagala kuttattana linnya lye, baali baagala kubeera nga battattana ekifaananyi kye, n'ebyo byazaakolerera okumala ebbanga. Mathias Mpuuga Nsamba akyayongerayo. Neno za kooti nga bwe bawadde obulamuzi banaafuna okwefumiitiriza ku bigendererwa byabwe. Abadde bampita amannya kino na kiri, waliwo n'abaakola emikolo ne bashakako ssente nnyingi nnyo naye nga batajetinga muntu omu. Era singa baali nga kibanoonyereza buli ake bamanyi bulungi wa abali ake gye bali singa kyekyali ekigendererwa kyabwe. Ekyokubiri, kooti kyeyogedde ku clerk ekyo kyensanzeemu ng'ekirumira kubanga kye bamusanze nti ekikola bubi kye bayita chart of accounts olukangaga lw'engeri parliament gyerobola ssente gandi ako yazijja yandibadde akiyita kirala. Omusango gwe nti gyeyandibadde ayita ex gratia yagiyita service award. Kakati sirowooza nti ekyo kintu kirimu omuzinzi era nze bwe mba clerk njamuwa amagezi ensonga yagijulireko. Omuwabula agenda ajulire
ku nsonga eyo yennyini kubanga emutwalanga eyakola ekikye so nga ate ebyakola ebyaba bali mu lukiiko lwa commission. Ekyokubiri tetuyina mu chart of accounts za commission kyetuyita ex gratia. So ex gratia oba service award bitegeeza ekintu kyekimu kakyasobola kinyonyoddwa nti ensimbi ziweebwa omuntu ava mu ofiisi era buvunaanyizibwa bwa parliament okukola ekyo. Twali kitongole kyakikola kintu ekyo. Omulamuzi kyalambuludde era ndowooza kinakkakkanya emitima gyabo. Omubi yajja kusigala nga mubi. Naye bannaffe abantu baffe abaalimu akalowooza nti oba munnaffe ono yakola ensobi oba munnaffe ono mulyake oba munnaffe ono yamenya amateeka g'ensi, ndowooza banakkakkana bategeera nti abadde batambula ne olokoso balyoolyomi ba mutima mubi bange bafubitizi. N'olwekyo bannayuganda abadde babawuliriza bafune ekifo kyabwe ekituufu bakibateekemu. Awo wennyini wenjagala okubuuliza munnayuganda gwe kikyolowooza kooti emaze okubeera nga ewalulingi yaayo wabula ne bannansi balina endaba gye balabamu. Ebintu bingi ebiri mu kooti zikola ensobi bulijjo ne zisala mankwetu ne zireka ekituufu. Gwe kooti kyesaze oli mumativu nakyo nga munnayuganda mu ngeri y'emu ddala gwe ki olwaleero Mpuuga kyayogedde ky'owulira olwaleero gw'okirowoozaako ki nga munnayuganda kubanga zino ensimbi zizo ozirowoozaako ki oba gwe kikyolowooza ku kino kye bali mu kwogerako oba kyannyonnyola olunaku olwaleero ng'ogasse ne kooti kyesazeewo lutunuulire n'ekiri mu paalamenti kubanga tugenda kulinda abalina sensa motion bo bagenda kutugamba ki mu paalamenti bagenda kugigoba oba bagenda kukkiriza bagenda gikkiriza ejje ku fulo eteesebweko oba ekubaganyizibweko ebirowoozo oba tebagenda kiwa mwaganya kutuuka ku paalamenti. Kikyolowooza munnayuganda fe ebyaffe ebibeera mu comment section gendayo ompe endowoozayo. Nja kubeera nga endowooza zitugenda ofuna mu programu eno zonna ngenda zikuŋŋaanya era ezisinga tujja kujjamu ez'ensonga. So wandiika ng'owandiika ensonga naawe gy'owanga ddala ya muzinzi tugenda kubeera nga tuzikuŋŋaanya olunaku olw'enkya tugenda zireeta mu programu nga tusoma buli muntu agenda okubaako endowooza gy'atuwadde nga ya muggundu. Tugenda kubeera nga tuziteeka ku screen awo naawe weerabe n'endowoozayo gye watuwadde ngenda zikuŋŋaanya mbe nga nzibaleetera zonna. Kale no genda mu comment section obeeko ky'oŋŋamba katweyongere tumaleyo Mpuuga. Oweekitiibwa bino biva eri bannayuganda kiyinza okubeera nga kibuuzo ekisembayo mwali musaanidde okufuna akasimo kano. Kakati ze soogerera balala mu parliament mubeera mu leader opposition. Omusajja mubuuzi ekibuuzo ekyo kye natandise nakyo bulungi ekibuuzo kiri kiriya era kwe tugenda okubeera nga twongereza tumalirize. Oyinza omuyita prime minister wa opposition. Etteeka erya administration of parliament lirambika nti abantu abo abawumudde ofiisi zibayita constitutional offices parliament ebalabirira. Ekyo volaba parliament baspeaker abawumula ba prime minister abawumula ba vice president abawumula bonna bebalabirira mu kifaananyi ekyo. Kakati prime minister wa opposition oyinza togamba nti oli agwanye ontagwanye. Abantu abawumula former Attorney General Auditor General rather former Auditor General John Muwanga yawummula nadde bali naye okyayina n'obuvunaanyizibwa we twogerera ebyo wali okyayina obuvunaanyizibwa nga commissioner wa parliament ku ludda oluwabula gavumenti kubanga baakuza mu kifo ekya honorable zaake olwedde okyayina obuvunaanyizibwa mu office towummudde nti owummudde boogera bwe kugamba okuwummula kino abantu abasajja bano kye batatugamba okuwummula kwe boogerako ye muntu nga owummudde oli mu retirement age yo akubaga abakozi ba gavumenti n'abalinga abo balina we bakoma oli mu retirement age owummudde ne bagamba owaaye omusajja
ka service award okusinziira ku mirimo gye yakola naye Mpuuga mu office wakavaamu omwezi gumu n'ekitundu. Weeteesezanga wakamala mu office ya leader of opposition emyezi egitasukka 6 gy'ogamba. Naye ekyo kyonna tukiteeke ebbali nga bannayuganda tuleme tunuulira mu bumpi obwo tutunuulireko mu bugazi. Mpuuga agenda gamba ki eggwanga ku ludda oluvuganya gavumenti? Agenda kuvaayo atugambe ki? Kale tugeze azze yeesimbyewo akoze ekibiina kye yeesimbyewo ku bwa president. Tugeze azze okuvuganya bw'anaayimirira katuuti agenda tugamba ki? Nti gavumenti eyitiridde okusaasaanya ensimbi ezitalina kye zikola era agenda yimirira katuuti nga kikyagamba eggwanga. Ebibuuzo nabyo weebiri awo. Kiki kyagenda okubeera nga atugamba nga bannansi okusobola okubeera nga atutegeeza ekituufu ye kyali. Olwaleero ng'ensi etunuulidde obubbi n'obulyake buli mu paalamenti. Kino omukulu Mpuuga ogenda kyeyambulako otya? Bannayuganda ogenda bagamba otya nti kyokola kye kituufu? Yes, kooti eyinza okuba ekuwadde obuwanguzi, eyinza okubeera ng'ekuwadde obuwanguzi, naye endaba y'abannayuganda abaakusindika mu paalamenti b'olina okuweereza n'ekifaananyi kye wafuna dwakola thanksgiving y'e Masaka. Kiki kye wayiga mu bannayuganda mu bannamasaka kye baakuwa? Bwe kibanga olwaleero olina ambitions ezijja okwesimba wonna, oba okomawo nga member of parliament, oba ogenda kujja nga ozze kwesimba ku ntebe ennene ey'eggwanga, gwe olowooza nti okyayina olukusa, okyayina amaanyi n'embavu eziyimirira onnyonnyole bannayuganda ku kikwatagana n'obulyake obuli bw'enguzi? Golowooza ekyo kyakisobola? Ekyo nakyo kibeera awo. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga nga tumaze okulaba nti paalamenti ekifaananyi kifudde, nga obujeemu mu ggwe buzze, kubanga tukkirize nti kale ekyo kyokola oba kooti esaze kituufu, tukkirize kale nti bakama abo bwe baakugamba nti sooka oddeko ebbali tusooke tunoonyereze oba kituufu. Bwe kiba kituufu tewali buzibu, odde mu buweereza. Ng'abantu abalina goolo ennene gye mugoba nti gavumenti enoonya weebakwasiza, lwaki tewagamba okay anti kulaga bukulembeze bulungi kanzireko wano ebbali, kuba aliyo gw'olaga nti wali omanyi nti okoze kituufu. Wandize ebbali okunoonyereza ne kubaawo ne kuggwa ne biyita n'odda mu woofiisi yo. Ekyo kyali kyangu. Then lwaki watuuka ku Sserikaalubya batuuse okugamba vaayo ku bwa komishona nti ate nze sivaayo, abo bato mu byobufuzi abaŋŋamba vaayo, abamu nze nabayigiriza n'ebyobufuzi. Bagambye nti tokyali amyuka president wa NUP mu bitundu bya Buganda, nti kye bakola tebakitegeera, tebalina buyinza, nze bunzijjayo. Kitegeeza gwe wakola byokola ng'onyooma, okkakkanya n'ebiringa ebyo. Bannayuganda tusinkane mu comment section. Mukama abankuumire, mbaagala nnyo.